po jako akawuwo suri akakobola yebaza tinebaza sheikh ngamo yakwita mukira ngamulaba oli amenya Abayisiramu mu ggwanga bawabuddwa okwefubako okulaba nga basomesa abaana baabwe basobole okumanya ennyo nga kino nno kyakubayamba okukola ebintu ebisinga nga biri ku mulamwa era nga babiganyulwamu. Kaakati n'olwekyo obuzungu buno bwateekwamu bwatuwa enkola ku tuzimbidde byonna bye tuzimba. Singa n'ogenda e Saudi n'awalala enteekateeka y'enfuga eri mu Bulaaya si eri mbawalawo. Awo utandikira okugenda nga tugenda tweyongerayo. Era bw'otunuulira okugamba ono sheeka ono mulimu ono mukulatwale ono waki ebyo twabijja mu nkola abazungu zibatusanga nazo ne bazirongoosa. Haji Abdul Nadduli okwogera binaasinzidde Kasubi ku mukolo w'okutongoza SACCO ey'abayimamu abeegattira mu kibiina Empowerment of Imams and Sheikhs Development Initiative Uganda mu baluubirira okulaba nga bayita okwekulaakulanya. Tojjukira nti Obwakabaka bw'e Buganda bwateekawo spares 6 ez'obukulembeze. Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka, Oweekitiibwa Katikkiro, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka n'obutongole. Muhammad Gezal Sufra ngono ya ambasada wa Iran mu Uganda wadde abayisiramu amagezi okwefubako okulaba nga babeera ekyokulabirako naddala nga bakopa Nabbi Muhammad engeri gye yakolangamu ebintu bye. But we have to know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam character. If we know small, we will have small. If we know big Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam character, we will get many big things. Like if you swim, if you very small, maybe you can get small fish or shrimp. If you go deep inside the ocean or sea, you can get big fish. Sheikh Abdul Semambo ngono yamyuka mufti asabye banno okunyweza obumu okusobola okulaba nga batuuka ku kiruubirirwa kyabwe. Saba tukwataganire wamu, saba tutambulire wamu, ate ebintu bibeere fomo. Tetwagala bintu byakubuukira buki. Nga bwe mukoze bwe mutyo mulabe nti muformalizinga ensonga eno ebeere ng'ekola ki etambula. Ennaku zino obeera ku TV z'Abawarabu olaba ebibiina ebyabalokole ebyabakristaayo ebyabaki abakyale wa Bakabaka. Mu mbeera eno Sheikh Kasimu Ramadhan Sempagala avumiridde ekyabayisiramu okutyobola ekitiibwa ky'abayimaamu so nga bano babeera abantu ba muwendo nnyo okusinga bwe babalaba. Abasiraamu mwagale bayimaamu bammwe. Wano mu Uganda abantu batenategeera mbu obwayimaamu mulimu. Hajjirabi Pulezidenti Mugambe obwayimaamu mulimu nno obusiraamu kintu kimanyi. Nabbi Muhammad sallallahu kabula libiisa yali musajja musuubuzi. Bwe yafuna Allah jalla bwe yamuwa okufuuka imaamu wa umma n'amugamba okusula polisi. Kubanga bayimaamu bayimiddeko ensi eno Haji Nadduli kyobola oli bayimaamu anti tosaza abantu ensi eno okubaamu akamwozoola bayimaamu. Ono mu mbeera y'emu akuutidde abayisiramu okugenda mu mikolo egy'okumanyagana basobole okubukaza eddiini yaabwe mu bantu baabwe. Mugende emikolo gy'okumanyagana oyimireko wali eri kagundi kamwe ku mikolo gy'okumanyagana wali kaswa okalabye zuhuli etuuka oyaziire bakuvuma abantu bafamire ate ogumikirize teweetangira kyantire mudde ewammwe olina ewammwe mudde bannange ewammwe. Haji Dr. Jamiru Sebalu naye avumiridde empaka eziri mu bayisiraamu zagamba nti ze zisinze okubasibira emabega. Buva mu mpaka abasiraamu tulina empaka mpitirivu. Empaka zituganye okusoma ne zitukumako obwavu. Tunuulira olwaleero olina mmotoka mmeka wano naye bw'oba ofuluma wano genda ku bbaala eyeetoolodde wano kumpi olabe waliwo mmotoka mmeka. Eyo sayini yakulaakulana. Saddamudin Mpaji omuyima w'ekibiina kino atubuulidde ekimu ku bigendererwa by'okutandikawo SACCO eno. Enzigi ezo tuyita mu basirikale bangi bakonkona ng'ebikumi 4. Twagala okwebaza His Eminence Deputy Mufti ne mukadde waffe Honorable Minister Haji Abdul Nadduli okuba simu n'aga nti abaseeka bange bayingire. Sebo tukikwebaza mukadde waffe Saballa akutukuumire. Twebaza His Eminence bwe tujja oba tulina appointment oba
ekibiina n'agamba empowerment of imams and development initiative Uganda baseeka muyingire byebino ebintu bye twayagala edda. Ono awadde essuubi nti enteekateeka eno bakugitambuza kinnawadda era n'asaba abawadde obweyamo okubutuukiriza. Tubawa essuubi n'okubakakasa kyetubalaze olwaleero ensi tekisuubira naye ebigambo byammwe bwe tugenda okutambulira weetaaga amagezi. Abasajja abo bannaddiini badda era bakola contribution ennene ng'abaana baffe bakulaze wano